amaze kutuusako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, embuzi zaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo nga musanvu September. Sinze emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano emmeze ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju nze amazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Lyantonde Mukisawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedozie ndongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente bacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Abe kansanga Rolex chigwawa wetusesa abe munyonyo ntinda buzige chamwe chirimwe sape abe nasana abe kawempe abe ruzire mukono nebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache chintu kyo kyisizamu okuyingira zigenda kubera emitwalo 2 atinga VIP ya mitwalo 5 ninga wogula ticket yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yechika kyonna kyoyagala kugambira ku zomwezi 18 mwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Breakfast chi bwejava tule kole tuwe byokulya tula oletana tuwe byokulya mwe mugenda gabana kano gwekwata ogenda gabana ako n'oyo nze ngenda kuteeka wano Keeza mumubuuze ebibuuzo byammwe bye mwagala okubuuza bulijjo nze nkolera bantu tubuuze byayagala okutubuuza bulijjo gwe olina issues zo bulijjo zoyagala oraisinga gwe mukisa gw'olina ajje omwoche n'aba nkoze bubi bannange Roni mba nkoze bubi gubugawo ekyo haji wange mukubira tajja ajja fali asi ajja faali simu ye teriiko kuba yasuza agati yegatta naye baaba pairokiti entwala parokiti yalusa nadeno pairokiti gyeniko si ya alusa alaka kyokyogedde lwakuba nti fewama tukiyita alusa pairokiti gyendiko ya H. pylori. Yes, H. pylori nakyo byebyo nzimanyi bibaamu bambu kunjo naye eri musobo bigamba tezigenda kukolako ojja zimira paka olingira kabuuti kati njagala nje ngina kweddagala lya alusa lyabwere enjukize enkya bw'otalabawo njawulo onsasula nyenjagala olinywa eddagala lyenjagala lya H. pylori lyengenda okuwa n'ekigambo kwekiri kale lijukiza naye doozi laba mitwalo 2 mwezi ate ongambye ogenda kumpa lyabwerere nasoka nkweko sampo alekeraawo Shalom ffe tuli bantu bo ate ekintu bw'oba omanyi kati nze bw'onookimpa neepona ate abagenda okujja mutwalo olaba eddagala lyange erisinga otambula e Rwanda bategedda wogambya balitwala Rwanda eddagala lyalusa buli wiiki mpeezi eddagala e Rwanda eryalusa alinywako yaleeta omulala likola kyenyinza okukugamba so call me tomorrow remind me ngenda kweddagala lyalusa olinywe take kumazzi agokya ono I drink. you drink ate likaawa lesi litungununa yenye telikaawa naye Shalom tulikola ki lwoli batoliiwo kiki kye mulikola nga siriiwo endako ddagala lisooke enja kwekya if I were you because depends on the I would mood slow down and move njagala slowly nkonya ebintu amize ebyo tebikola ebintu ebyo pairokiti ekola olaba for meantime but it doesn't cure anti H. pylori ogiraba tutta anti akawuka fakako akututta anti akawuka tekagenda mukwano kagenda kuba ne bwe kafeera kadda dia kagenda kasukwavu nowonera ddala nze maatiranga ddagala lyange bino byokulanga biki nze omuntu gwempadde nze my strategies whatever strategies referrals that wekikukolako gwandeetera omulala tuba nsagala byakweranga naye nga siwabulwa kasente kalanga oba oli mugumu bugumu no it's my strategy ayinza okuba mugumu nze strategy yange nze omuntu gwenkozeeko njagala gwe Ashraf bwe kukola kwa nti ngitereera gwagamba banno no muyaye yana ebintu ebikola that is enough naye kyenjagala kati okimanyi bwe tumala wano haji wange essimu ye eba tennaddako
tugende mu sauna twote olunaku tulusiibe wano nga twota bwosi tuliga masaji tuli mu kudooga platinum wellness and spa tuwoma nnyo mu Luganda tuli mu kudooga mu lusoga okudooga mu lusoga kwe okudooga nteeseza bwe byankoloni masaji banyige ebinywa owulira byafa dda ayinza butafa ku ntambuza gyobitambuza Keeza tetugenda omulinda omwaka nga akyekolako Keeza akyekolako you look everything edible ate kati nze ekirungi mukyala wange mwemanyi oleeta nkukwatireko ensawo oba oyagala tugiteeke wansi abadde alina nsiba nkola naye wa amasimu ng'alina mangi anti abamukubira only 2 phones. Keeza nkusibeko akantu ako nkakuteekeko ajja kesaako sabuni amube kumpi nowanga akuba kalinozola abana abatakamanye bakyoka bawamba ono akamenyezza katugenda kukola tutya kwekali naye buno obuuma bwo bwogula loni obutatereera awo booti kati wanayisa nebwotakabikka ensi etumanyi kati naawe yambala akako kati nze ngenda sikira ku Keeza bwesikira ku Shalom awo kiba kiwedde testing 1 2 Keeza yogeramuko tulabe hello ayogera you have flu eh? You have sinus or flu Both. oh my god that's ill ebirwadde by'abaana by'abaana have Keeza atuleeteddeyo bino kansooke mbawe fruit crips pink apples apo nga terumika mu kamera jukira olina okugaziya omwa tusooke buli luma buno oyagala butwala waka sooke tukole tusooke buli wakali kukosekamwa munene ogira mubwasi okuba mu bukubi Obadde mu mwago munene. tewali yakijjamu omunene tosika kamusika kagundi sikakalamba kalagalira abasajja kakola ki okateeka ku animolo ya mukyala nokakola bwo nolyoka bakata muwomya bive Namalako neno interview. muwomya vi n'okalya bwotyo okassa ku mukazi nokakola bwotyo alowooza olya kano Shalom nina abaana. nange nina naffe tulina abaana Nina bonna wamajjamu n'abazadde. abaffe bafa nga kanene mu birya bino abasiraamu byalaamu ate lwaki tetubiri mumanyi mukyere gwokka ensi kumulaza kwetambulira ne gundi n'entende bino gye biri emekka bibaayo ewa okay tutandike tukola lwayera mukama wange lwetukoze leero lwoyeze musijja lwetukoze lwoyeze sooka olinde mutumale ate obedde atannayera mutumale bigenda yitamu ya so producer you can Keeza take that yeetalidde. sound, eh? Keeza yeetalidde Nidde. olonzeeko you Nteeko fine kamwe. with that Yeah. abulya nnyo Ere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero, next to me here is Keeza. Nina bye njagala okwongerako but I'll stop at Keeza. What do I kwogera coach? Babingana
nade ndateekako brownie hot biki bube nebabingana oba kale gundi Shalom gobo yanjula Keeza Musawo Keeza sijja sobola kwegoba namukazi Kimala. beautiful Keeza brown light skinned beautiful bube obvious Shalom atatya biduduma. mukazi omulungi awaanwa akavidiyo kalaba ka Michelle Obama Nkalabye. kanakyo Kamala Harris W'amaanyi. Keeza Kamala Harris the next big thing ye Keeza omumaze nkyayogera bitiibwa Yiwawo. 2024 New model. ali Manchester abulaka United ayambadde akantu kakukwinyiriza bakata batya kajowoowe Akakubuulire. bakata batyako Yakakubuulire. kanyuma oli nnyo ng'oli mukyala mweru ate ng'olina ka support system akawanirira wano kaliwa kano kayambadde kano kano kanako mbulago kati kanyumira nnyo abantu nga Musawo Keeza ne Nampeera Abeerumu. Nampeera mweru Mbadde mwanyi. ng'alina support system wano esooka supportinga Nkutegeera. kagwayo webale Kasigala waggulu kati. kasigala waggulu very beautiful the future Welcome. welcome to Kasuku Live Musawo Keeza mbuulira ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza Musawo Keeza simanyi oba interview y'olwaliro naamalako nayo Ojja kumalako. abatulaba muli mutya mwebale kwagala Kasuku wange Isaac wange omu bwati wanje mwebale nnyo okusubscribinga mwebalire ddala ne producer waffe naye nga tajjangako mu kamera ate kyetaagisa asasulwa ate haka amumanyi ani amumanyi ate haka yamumanyi now amuddiridde wali Ashraf Kasirye wakolako Kasule wakolako ko naye yeah nga tuli the other side byavaayo yeah abantu baŋŋamba naye Ashraf ate abakazi bagamba tebalanko omuntu ateesa bya kisiru nga Ashraf era gwolese mbu baali tebakulabangako yakwatidde Bajja kundaba. okwatiridde ebendera y'abasajja abateesa ebyekisiru ku maka ne famire sooka obuuze ku batulaba n'abatuulira kwayanjula bubi mu komenti byalimu era naye yabiraba Abatulaba n'abatuwuliriza amannya Ashraf Kasule. era alwanira boy child yes Olw'ekibuuzo ekibaawo ani alwanirira boy child. mutereevu Then asembayo eri nga tondaba mumwanjula kayiseewo kano bannange nsaba leero mu nsonyi byonna Shalom byanaayisaawo birowoozo bye Shalom ndi kikangibwa bwekyo Enseeko bamala manyi. kukola precautions bannange bino ebirowoozo si bya channel eno lwa byamukuŋŋaanya Ssekinnoomwa ali ku- webale okulaba wenatuukaawo ate wenatuukaawo otandise olaga akantu mbukiba bakalyabe bati kumbe olikwanira kano kamuwoomya mukagezeeko leero Ndawo obutunda. kati okamya kukakola katya kano kamuwoomya animal okafuna nofuna omukyalawo nga bulungi bano akyala bakozesa amazzi kati bwokafuna nokasa ku nabunya kati nojjanga okagaaya bwoki ng'oli wansi omusajja Osafuna sheds zange. nkalumenga bwonambuka nomwambuka nokamwasuza ali munda bwotunagira paka kajja bbini Scott love making ate mwe sex manyi waawe kujjako mataala bwotajjako taala temwegadanga At this tuba abazaala point, abaana abaddugavu kazi musa ku sink Ebyo bya Shalom. Shalom mbuuza ku batulaba n'abatuwuliriza abatulangiza musiibye mutya muli mutya nze Shalom okuva ku Shalom ese services ddala lyabasajja mwebale kulaba Kasuku Live mwebale kusubscribinga mwebale butabuuka bulango mwebale nnyo kituufu nnyo so bulijjo Shalom yaŋŋamba ayagala one on one ne Keeza at this point, amwokye ebibuuzo bye ne Ashraf naye alina ebibuuzo bye omukyala wuuno. Ladies and gentlemen, I hand over. Gutandike. amangu ago Yes. Ashraf tusookedde wuwo
Musookedde wange. Oyina ensonga zo zolaba ku channel kuno. Oyina ebikunyigiriza kati tandika. Neyanziza Kasuku. Ekisookera ddala okusinziira ku bibaddewo nga bitambula. Waliwo ensonga ezibadde zitambula ze tubadde tumanyi ku intaneti. Ez'abakazi, basajja, abasajja tuddukiddewa, ani atulwaniridde, ani atutaasizza mu mbeera zonna. Because always eggwanga lino ndowooza n'ensi yonna batiitiibizza nnyo abakyala nga tebafuddeeyo oba omukyala mutuufu oba mukyamu. So nze nga nze waliyo n'abali eyo nga tulaba nti si kirungi, si yejja okuba emmanya y'enkoko, because omukyala buli w'omutiitiija oba bw'anadda waggulu w'omusajja buli kimu kigenda kufa era buli kimu kigenda kukyuka. Bino mbyogera nga nsinziira ku bintu ebibadde bitambula, ensonga ebadde esinga otambula ebiro bino kangikozeseko ng'ekizampo wadde ebadde eyiseeko ko eyasuuna Beni nani ne mukyala we oba ne girlfriend we because si mukyala we. Lwaki alina akatambala ka square? Ayi no bangambye bagenze mu kooti. Kategeeza ati Sikeeri. Ndi musajja kisinzira mpaje nyama nze ndi nyambala nga kapiso designer nyamba tekifanagana akatambala ninga omukyalo omwe akola waggulu awo bateeseza musatezo w'eggwanga lugero yambadde ekkala gyafaanana kale tugende mu maaso. Bagenze mu kkooti bw'ogamba. Nawulidde nti bagenze mu kkooti. Kati ensonga ezo wabuuzaako lumu ku pano gye waliko ndowooza kwaliko Shalom ne Baati n'abalala ne Junior. Ekibuuzo kye waleyizinga nti omusajja ani amulwanirira? Ani amulwanirira? Challenge gye nafuna awo nti 80% ku baali ku pano tekuli mufumbo. Wali hosting obakyazizza. Shalom yesimanyi ayinza okuba mufumbo oba si mufumbo. Bati bali abalala nga mu kiti mwe bali tekuli mufumbo oba bawasibwako. Kati okuwasibwa kyanjawulo obwo obufumbo si bwe njogerako. Obufumbo bw'okuwasa ng'omukazi yakuwasizza kitegeeza ekyo kiba kirala. Kati ekyo ekibuuzo ng'okibuuza Junior ne Baati. Ne Baati mufumbo. Si mufumbo. Baali bawasa muwase. No, of recent yayina oba okukyala. So kituufu. Tugende mu maaso. So kati ekyo ekibuuzo wakibuuza nempuliriza but tewali yakijjayo mu ngeri gye kirina okuba nti ani ayina olwanirira omusajja oba omusajja alagirwa. Ekisooka ku nsonga ya Suuna Beni, omusajja yenna ali eyo oba ayina okubeera eyo. Bw'obeera n'omukazi ewaka okutwala ennyumba oba okutwala ebimu ku bintu byo kimu ku bintu ebiba bisuubirwa. Era omukazi atatutte ennyumba ya musajja bwe twewuunya kuba enteekateeka yaabwe yeeyo. But okyewaza otya oba consequences ezo bwe kijja bwe kityo ogumya otya ng'omuntu. Because ife abasajja ensobi gye tuyina oba obuzibu bwe tuyina kwekuumira kintu kyaffe ku mutima nti bwe kijja toyina gw'ogenda sharinga naye ensonga eyo otoba nayo nga ggwe omuntu. So kati bw'obeera n'omukyala ng'oyo Suuna Beni Suuna mukozesa bukozesa ng'ekizampo but tujja ggazibwa mu maaso eyo. Ensonga ye nga ye yali asobola okukirabirawo from the day one ku muwala oyo nti omukyala ayina olukwe ku nnyumba eno. Atya bwe mbadde mpulira engeri story eyo gye zeetambula engeri omuwala gye yajjamu ewaka yalaga nti yakiruka from the start ng'abala. From the start the house wasn't there, it was love. Okakasa otya oba okyawula otya omuntu akuzimba n'omuntu ayagala
okukwawula at the end. Omuntu akuzimba obuuza mukyala nti njawula ntya omukyala nzimba. Yes. Gwenga gwe. Bwenkeera ku makya nenzija mu bulamu. Oyawula otya nti nno Keeza ze azze kunzimba oba Keeza ze azze kunjawula mu maaso. Kale ekisookera ddala relationship dating manya nga temunneewasa eyawukanira ddala n'obufumbo, but characters z'omuntu bw'omala okukwana omuwala, nze kati okusinziira ku interview gye nasooka okukola nagamba bwe mba nina omukyala ewaka tewali risiiti yonna wange esobola kubaako mannya ga mukazi. Tozzeemu kibuuzo ngenda kiddamu lwa nsonga nga neewala ebiyinza okuddirira. Kati ombuuzizza kati ewuwo teri mukazi agula kintu tasobola. Omukyala ne waba takiguze. Kasuku, my point is ngenda giddamu point iyo. Omukazi agenda okuzimba, omusajja teyeetaaga mukazi agenda muzimba. Nkiddemu kyogere omusajja ye yeezimba, omukazi tazimba musajja. kati omukazi ye naakola ki? Omukazi abeerawo kuwa peace of mind kuki nti nze bwe nkufuna Keeza nze nkukyusa so siggwa nkyusa. Kati Ashraf Ashraf, olabirawo omukazi agenda okubba point yange oba azze okukuzimba. So Ashraf, oyawula otya nti nze bwe nzija mu bulamu bwo ekyokuzimba sigamba nti nno ngenda kuwa ssente neesobola okuwa ebirowoozo ebikwongerayo mu maaso. Kyentegeeza mu ekyo nti oyawula otya nti nno ebirowoozo byenkuwa nina olukwe lwenduka mu maaso nti ngenda kubba oba ebirowoozo byenkuwa birina we bikutwala. Kanziremu ekyo nasoose mu ntandikwa yennyini nga njogera naggambye nti omukazi yenna buli wokwana omukazi najja mu bulamu bwo ekisookera ddala omukazi yenna bw'atabaako kyakubba kati nga woolaba oyo nambwayo bw'atatwala bintu byo kyakyewuunyo because babakazi bayina enkulo bankwe. Okay, Ashraf, I think yes. Ngenda kutuuka w'oyagala. Olwawo tuuka. Ngenda kutuuka w'oyagala. Anti njagala olwawo tuuka mangu. Kyembuuzo okitege. Shalom, wama otegeera otya omuntu akubba, agenda okubba, n'omuntu akuteekateeka nga ateekerateekera baana oba future yamu. Of the matter is, teri akeera ku makya. N'omanya. Omukazi n'omanya mbu agenda kubba. Thank you. At first, it looks as if that person is God sent. But as time goes on, ogenda okulaba nga tanadde Katonda kyamumanyiiko. So, oyita kulimba mbu omukazi namulabirawo ng'ajja kunkola kino ekintu. At first it was love. Naye waliyo abakazi boolabirawo. Abakazi boolabirawo waliwo omukazi ajja nga yazze buli kimu ayagala kirungi. And she's helping you to develop. Omagirawo nti kati because you see what happens is vis-a-vis what you have and what she wants. What have you showed her in be able the to beginning? inform you. No. Okitegeera. Tuzze twogera mu omukazi ajja gw'okwana Keeza ye n'akugamba nti nze Kasuku olaba onkwana naye nze sifumba sirya akikugambye from the beginning from a restaurant which is definitely naffe abakumanyi tujja kugamba nti because we know naturally when a woman gets an addition to your life ayina ebintu by'alina okusooka okukola to prove that she wants to be with you. Otegedde for example setting joina abafirika ng'omukyala ate tuliwa olina okufumba anti omukazi yenna yensonga lwaki olaba nti paka kati be babakwana bali mu university bali muki ajja n'asooka baatuuka ewo ayagala ayoze engoye okitegeere afumbe akulage nti bino ebintu by'osasula okukolera yasobola obbikola. That is where they win your heart from. I would disagree. Anti kati mentality weeva yino abasajja abasinga we have not yet picked the idea nti nsobola okwana Keeza
nga ye Keeza engoye ze waliwo azooza Thank you. waliwo azigolola waliwo asiimuula ennyumba okitegere kye ŋŋamba kati ffe the first indication y'omubbi ate yandibadde oli omukazi kyakola ajja n'ayoza n'afumba ate ono ye gwe twogerako gw'otamanyi abiruubirirwa bye ajja buli kimu kyokka n'enjala ajja zisala naye nga tomanyi ye ng'alina kyaluka. So between me and you muganda wange tosobola kumanya mukyala kikyazzaako oba ekigendererwa kye kyakubba oba ekigendererwa kye kyakuluka future gwe n'abaana. Omukyala asobola n'okukuzaalamu abaana nga 5 naye ng'alina kyagoba era nga yeggamyewo nkuba nga bw'enaakyo ajja kuvaawo. So Ashraf, kati Keeza kankubuulire kino solution nnyo mufumbo alina omukazi kankubuulire kino ku solution yakino ku kino Kasuku teri akera ku mata n'agamba mbuzi omukazi namulabira agenda kunziba wulira n'abasajja bafeera abakyala tekiriiwo ekyo ffe tubeera twakulaba omukazi anabba tumulaba nga buli kiseera omukazi yenna omukazi wange omulaba I got a very beautiful young lady from nga tuli mu courtship before making it official twamanya tekimanya manya kyasiyesa so ofumba chayi mu packet aso kikola sifosinga mukazi wange tayoza ngoye ekyo nzati natuka from day one toina kuoza you're supposed to be beautiful you're my flower nze mukazi wange simukiza kuoza ngoye simukiza kusimula nyumba gwenga gwe yes gwenga gwe yes mukazi wange namufunira nasula mu nyumba ya bisenge ebi because she's beautiful ate she's promising wabira ddala like she's omuntu ali ebbali atali mukazi zange alaba omukazi ankuula omukazi ankozesa but she has helped me to push myself that kati sikyajyawo tufune ennyumba endala enneneko otegeera akuwa ideas anzimba yakyo olaba mulungi ekigo kyeyesiga kya bbeeyi I'm going to be forced to work hard because it's a stiff competition naye tojjanye metatembo omukazi agenda okujja ku weekend awoze engoye ye wife material tasaba ssente wife material takola ki wife material nakunya jini banyammwe baalikola batamwe abagubye ku myaka 6 natunya n'ebanja natunda mu bibanja byabwe. So if you have a chance of having a good life and your courtship, do it. There is no price or in price in suffering. Wife material ya atya kati gwe Ashraf enkola gy'oliko yenne yala habada wala habada mirembe na mirembe as it was in the beginning. Life material wife material ya kamera mwenti salamu aleikum haji kulikayo nsoketa ya babu tunda tofa wife material ya atya someone who pushes you to be better is wife material. Find it may fail to work out in the long run but she has pushed you somewhere she didn't find you. Kata, do you agree with me? Ponya wetegeera suna benyu yafunira nambwa yo yeta nafuna plan yekola ki ezimba omukazi namga atugule ki ettaka tuzimbe fine kiganyo kola divorce case zibawo buli divorce la we bali but she has put you somewhere she qualifies to be a wife material someone who makes to be a better person than you were wife material. And I think submitting. I think olabanga bw'okyogedde tokkiriza mukyala okwoza and all that. Mulimu ne ososanga Kasuku. Okay. Ososanga producer. Nga mukyala we basiba out Monday to Monday. Nga tebalina kye bakola waka n'emmere balina we bagigula. Naye ye nga ye alina kyamulabamu mu maaso. Community of course ebe ejajinga ne family bagamba oyo gwoyina takuzimba muli mukwonoona sente si kikyamu of course babeerako ne babeera balabye nga bo naye nga gwe omuntu olina kyokola olina kyomulabamu naye mulimu noono nagamba omanyi tubadde tulya wa maama Naaka nja kufumbanga sente zo tuzisevinge tugule akataka tubadde omukyalo oli atwoleza buli nnaku nga oba buli wiiki nga tumuwa omutwalo nja kwozanga engoye ezo engoye nja zoozanga oyina opinion about that but ge mazima buli omu alina engeri Isaac gy'alabamu ebintu nti gwe olaba nti omukyala wo teyaliyozezza abalaba nti omuntu oli bamuwoleza bagamba naye talina mukyala ne gwe ate olina ky'omulabamu so kati awo we byawukanira gw'olaba akuzimba naye ate community eraba
era nti omukyalo talina gyakola ki Gyakutwala. so kati gwe nga gwe kitandika naawe oba omanyi ono omuntu gw'oli naye wawakola ki wakuzza. Musawo Keeza, kankubuulire. Relationship is not a community project. Kituufu. And the moment you allow it to be, it's not going to work. Don't live to people's expectations. There are people who are never even going to Cafe Javas or a simple KFC of 11,000. But they are not well off. Ffe tukola n'abantu mu town nga yagaanye osuula mu nnyumba ya miliyoni mbw asevinga. Nasula mu nnyumba ya mitwalo aga nakukubira nga mbanja emyezi 3. So it depends the person you're with. Mukyala wange ayiya akola tukola ffenna, she's pushing me to work hard. Bw'apostinga obugate ku status ne wa butunda. Ampushinga. Moment ola mtuli mu luxury life kubanga yes we do club, nywa shisha na yamunywa tukubwa tunyumirwa. Guno kiraga they have nowhere to go, tebalina lugendo mu maaso. But you know, actually we have our plans. We also go back on our bed. Ne tudda ku drawing board. But yes, kaya kati guno omwaka twagula ettaka empigi. Ninja katuseeko ekintu kati. Mwe sijja kibalaga mwe community. Mwe mulaba kiri basiiba mu mabaala. Nga n'omuntu atacyakalanga Ashraf alaba amoli akakusaba emu n'omukyala. Ate obulamu ne bumunyiga nnyo singa nze adigida. Ashraf funa omukyala. Even if one of the reasons kyengamba abavubuka abaagala obba obulungi funa omukyala nga mulungi, they are going to motivate you. One of my role models bonna basatu bentunuulira be neegomba teri alina mukyala mubi. One, Bebe Cool tunuulira mukyala we zona yakatandika okukola yali takola, yali housewife. Mumulaba Babi takolanga nako. Daniela housewife. It all comes back to you as a man. You're supposed to use your head. Fine, we have luxury life, but do I plan? Kuba nono omukyala omulungi agenda keera ngo yavuwadde akulekewo. So by all means work hard. Set goals as a couple. Nva kuno ebyogamba mbu wife material Ashraf agenda omubuuza munnange senga tugetu okudetermining housewife material okudetermining omukyala anaabeera omufumbo oba owewaka si kyakufukamira, si kyakufumba nnyo, si kyakulaba bantu n'oteekako plastic face. Kintu kirala mukko. Kati kye nabadde mbuuza Ashraf nti tosobola, it is hard gwe okumanya omuntu aluko olukwe olw'okubba n'omuntu akuzimba. Wagambye nti omukyala ayina kubanga akuwummuza ng'akuwa peace of mind. Gwe nga gwe bw'olowooza, yes peace of mind omukyala yaligikuwadde nga bw'agikuwa naye bw'ogimuwa, ne at the end of it all omukyala ono ayina okuba nga ayina kyakugattako. Kiyinza okuba nga si kya ssente nti azikutte n'azikuwa, naye nga bwe mwebaka ku kitanda akugamba omanyi omwana ono twali mujje muli n'essomero ne tumuzza wano, twali badde kali kapoloti ke tuyina eri, tuteekawo kafaamu, tuteekawo embuzi 2, tuteekawo waakiri emmwanyi, ng'omuntu alina kyakugattako. Omuntu akuwa ezo idea sogenda kumanya nti agenda kubba oba abikolera baana. Tosobola. In fact weyongera nakumwagala bananga omukazi anzimba, omukazi onyumizaako ne gwana olizimba nno Kasuku Allah yampa omukazi anzimba. Yafunye ne sente mu kibiina nangamba tussewo ebiyumba by'enkoko. Gwe webaza ne Allah. Nze wannange maama yafa ndi muto naye Mukama yankompensatinga. Yampa mami. Yampa maama. Shalom. Obuzibu obuliwo buli bumu. Ebbanga lyonna lye tunaaleka fine omukazi asobola okuwa ideas which is good, asobola okuwabula, asobola okugamba kola kino, but ebbanga lyonna lyoleka omukazi okuteekamu financially ewaka oba ebintu ebikwatagana n'awaka mu kaseera katono nnyo dynamics zigenda bba zikyusa. Mu kaseera katono nnyo kyenkugamba Keeza biri ebintu bibiri. Ekisooka eggwanga lino oba amateeka g'eggwanga lino gayimusiza omukyala, that is one. Ekyokulala nti omukyala by nature
mu butonde ekintu kyonna kya investingamu afuna that entitlement Keeza nkugamba by nature mu butonde va ku kino ky'omanyi consciously nti nze sisobola kigira oba ki but subconsciously omukyala ekintu kyonna kyateekamu ne bw'aba ataddemu kitono kitya alaba nga kiki gwe omusajja oteekamu gwe kyonna kyoteekamu tofuna entitlement because kyonna kyenteekamu because it is my nature butonde bwange anti yes anti omukyala bw'akyuka nature ye n'akyuka n'afuna entitlement ku kintu kye mukyala wamuwasaawa butambala lwaki muwonyaabonya abaana b'abasajja kati okubonyaabonya okuli luddawa how is she going to trust you ona kamala okumbuuza mbuuza ebintu bane ebitulimu we are living in the same house omukyala alina kasente toyina sente zayaka nze tofaayo kati nzola akaze Keeza nzola ewange I don't pay for DSTV I don't pay for yaka omukazi yabikola kubanga mwakiteesaako omukyala yagasula DSTV tetwateesaako I just found out nangamba no by the I paid ningamba bambi yasasula nogamba asasulirenga ddala era abakyala bye batayagala tebakwatirako leero nobeerezaamu era DSTV empeza message wasigadde nakumeka ennaku 4 sente nenza nenzirekawo but it's not my obligation sinza akwata essimu I pay for what DSTV nakanyangina asudde DSTV katodde ngamba kugwako ddi so that I'm reminded because it's not her obligation kuba tulina omwana abakokomeroni abakumulima ali mukulaba ositegeera omukyala buli omuteekamu there's that trust you build in her and you're buying her trust that you can even confine in her kyogambye mbu omukyala she's a piece of what mind senga omukyala odde waka namugaa munange olaba olunaku leero luganye they feel good nze nkubwega ekyo tekirina buzibu ekyo tekirina buzibu engagement ideas engagement Shalom tegeera ekintu kyange ofuga bubi omukazi ideas wulira ate mukazi we takwesiga bakazi abagula ettaka n'akweka omusajja it is fine don't trust her it is fine and it is bad it is fine kyenjagala okubuuza waliyo oguddewo joint account ne girlfriend tasobola kubyayogedde tasobola tokikolangako wali obaddeko n'ekintu kyonna kyewagulako ewaka oba ekyo kyonna omukyala n'ateekako neziba nusu bitano ayomba lwaki oguze ennyaanya ogula okya ennyaanya nga wendi nze musajja okusinza ku submission ze Ashraf ye muntu agula n'obunzaali ewaka nakane ngulo meat kali Ashraf agula meat kali ewaka naga tugala kulya ki kilo y'ennyama naga njagala mbirizi mubaraka tema mbirizi nagula ebirungo naga nalabyemu ekifu ky'essavu ekyo omukyala n'amanya ekifu ky'essavu bakiseemu olwayi kyakutata mwami Ashraf. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Lwakuba kati Shalom tewalaba interview yange yasooka
kati wulira kankubulire kino Ddala mukyala wa atudde ku bo mu bwenjo sawa yonna senga afuna chance ali mu prison ayagala mmenya komera afulu. Wulira kino. Ate bajja mubba mangu. kankubulire Tetunayo. Kasuku olina joint account ne mukyala wo? kankubulire ebigambo bino Lwaki? Tetukyogerangako ndowooza buli omu ayagala ssente ze. Tokirowoozanga nako? Takireetanga ku mmeeza. ideas Banya piggy bank. Keeza Piggy banks. Keeza Kasuku anya piggy banks wakane mukyala we. Eziteezo. Bula bulinga bubizi. Basuula musa. Kasuku anya piggy banks mukyala n'akamuwana wali. Abaana balina piggyback. Naye we nategeera nti ebintu bizibu. Omukazi yabayigiriza ebagisumulula. Ntudde awo oli amugamba you took my money the other time. Nga mwandagala yazijjamu atya nani. Naye nga waliyo ne kape eri awo. Twenandeka piggy bank ewaka. Keeza Naye nga baagalana. ekikyabalemye otegeera kiri ki ekikyabalemye otegeera kiri ki Talirinamu afuka. ekikyabalemye otegeera kiri kimu kyemutannategeera kiri kimu ideas advices byonna ebyo bikwatagana n'okwogera I share nkiddamu ideas advices tutuula ne twogera ne mukyala wange ne twogera ku kino ne twogera ku kiri ne twogera ku kiri Ate nga ogambe tu. fayina okuteekamu What if she has ability? wulira Invest. sikkiriza Ideas, the wulira advices. ideas tusheyalinga but okuteekamu ssente nti ekintu ngenda kugula ttaka for example ngenda kugula ttaka lya miliyoni 4-5 Teko ogula busujju. anti wulira nkuwadde example Muleka omusajja ateese. Kadage. bwe kuba kuteekamu ssente aipe bwemba nga ssente zennina tezimala ngenda n'enjiya nenzija ewa Shalom mpaayo miliyoni mpaayo ki kati wulira omukyala bw'aba alina kyayagala I can give her money ne mugamba kola kino n'akola ekikye n'enkola ekyange but sharing wulira bannaye Katsobaddeko tuwulira Ashraf soko mali. sharing okugatta tukole ekintu Tokikkiririzaamu. ekyo sikikiririzaamu No, but Ashraf is right. Originally, the man is supposed to provide for his family. Buli lw'otandika nti omukyala kola kino nkole kino kwe kuba ejjoogo. yes Naye Ashraf kye yeewala. kyeneewala kyekiviiriddeko ne suuna beeni okubeera mu mbeera We are not sooner Ben. twogera majority yeeramula majority yeeramula Majority doesn't work. That's why even God is not democratic. majority No. Kubanga singa Suna Beri yeegulira ettaka yeesimbirako ennyumba ye omukyala teyandize. They have a plan of breaking up. Things just didn't work out. anti butamanya bwe Okay. wulira nti senga kino yakimanya Kimanyi nsuubula emmotoka ndi wano nina miliyoni 10. Waba yaŋŋambe jangu osuubule emmotoka eno. Mbuzaako miliyoni 5. Naye nga nkimanyi mukazi wange asobola okuzimba. yes Ngule emmotoka erinjemu nyo tufune ssente. Aha. I cannot fail to engage okay her. bw'ozifuna Shalom bw'ozifuna bw'azikuwa n'otunda emmotoka yo muddize ssente Nzimuwa ate nzigaanira. ako kuba kwewola that is ekyo kiba kirala okugatta n'okwewola bibiri bya njawulo Keeza Kati omukyala kaateeseeko. Ashraf ateesa bubi nnyo. Ashraf atta pano. mujjukira period ya covid simanyi mulimu gwe wali okola nali waka Sikola mu tawuni w'amasimu. mulimu abakyala nga baali balina emirimu egyabe nga bakola mu butale ng'omwami yali musomesa
amasomero nga gayimiridde naye ng'omukyala asobola okugenda ekibuye neyeeyiiya najja ne ssente ogamba otya nti toyagala omukyala ateekemu asasula amasannyalaze asasula ebbiru z'amazzi kubanga zo bbiruzi tezayimirira wuliriza osooka ompulirize tewaliwo sabbuuni waka ogamba otya nti toyagala omukyala akontributinge ng'asobola mu relationship mulina baba mikwano mikwano sikiganye yes of course abakyala balina kyebafunamu ekyo nawulira nti yagulira bokisa ayagala akikulangirire oba alaga amaanyi ago kiri mu butonde bw'abakyala aba ayagala like alaga amaanyi ago naye ng'omukyala bw'aba asobola nga tonaba nagenda wa Shalom kumukaabira nnaku ng'omukyala mukwano gwo omugamba nti omanyi munnange mbadde nsaba mbadde nina akataka kali ke twayogera ke twagala oggula naye kali lesbayi emitwalo 5 sikiganye wuliriza ate nanyini waaka ali sirias sente leero azaga leero oba banka etutwala looni eganye okuggwayo olinayo mukwano gwasobola otuwola tujja zimuddiza ekyo ekigambo kyembadde njagala ng'oyise mukyala bwemu Ashraf wejjiramu engoye n'oziteeka kasumaali omukyala oyo n'akulaba obwerere bwo alina okubanga mukwano gwo amanyi nti olumbigaana waliwo okomawo ne weekalakaasa ng'akimanyi toyina kituufu Keeza kyoyogera kituufu kati awe twawukanidde wulira anti obuzibu bwe mulina buli bumu kyemutegeera ne kyenjogera bintu bibiri byanjawulo nkugambye okusheyalinga n'omukazi ekigambo ky'okozesezza okwewola means that nti bwemba anti because emboozi kwetambulira nti nsobola omukazi wange asobola okumpola emitwalo egi but nga tagimpadde ebintu bino Kasuku okwewola n'okuwa bintu bibiri byanjawulo mba ngenda zikuwa Faiza bwompola n'engula emmotoka abakuwadde ekintu kyenkaayanako nkugamba ebigambo bino Kasuku omusajja bwakera oba beautiful bwakera ku makya nagamba nti Kasuku mbadde nsaa kumpolayo emitwalo 5 omuwazi otajja kulumwa nga tazikuddiza kyekimu wano wewaka bw'oŋŋamba nti nno nsaba kumpolayo emitwalo 5 ng'omanyi nti nziyina nti ŋŋenda zikuwola nzikuwa nga mmanyi nti nno waliwo possibility y'obutazinziriza gwe bw'oba olowooza naye nze mba nkimanyi ngenda zikuwa okitegeera nze kasule mama n'asalayo kati ogambye nti nno tomaye basasula DSTV ulira Keeza yagisasula ulira Keeza kisobola obbanga kyatandika mpola kati tomaye basasula tomaye basasula yaka tomaye basasula DSTV kati Keeza ekintu ky'okaayanako nekyenjogerako bintu bibiri mu byawula siyinangalike gye neetemye leka wulira Kasuku akugambe wulira Kasuku akugambe ye musajja oli owedda nti ekintu fuganga amakange yagamba nti bw'omuwola nzikuwa oleme kubaako because ati wuliriza soja katini what Ashraf's argument is this and me I want to njagala njibategeeze entitlement y'abakyala emirundi egisinga for example Suna Ben I have reliable information yali yayagala doggula ettaka side zeeyo ku Kamoga Kamoga ng'agaana kati omukyala bagendayo n'amugaa nti ono muntu wange Kamoga n'agaa nti nja gwoli kyali waffe wano tukoledde ebintu bingi mbawadde ettaka ku miliyoni ameka 4 eryange lijja ku miliyoni 10 kati Ashraf yagamba nti eyo wiini esooka omukyala agitwala muli mbeera omukyala bw'anaasaba okuba ku kyapa tebasobola kugaana mmuteekako kubanga ataddeko naye ng'omukyala yalese buleesi idea na negotiation idea ekusobozesa okufuna awo w'oyagala okusasula but does it guarantee that she has to take the house like she has done? No, was it meant to end up like that? Then too natandika osasula oli babanga yasasula miliyoni 39 ono n'aleeta miliyoni 1 she contributed contribution ye saawa eno ye kubyono bamutwaleko ettaka Ashraf kyakugaa nti ye ayagala gwe bw'ogamba nti ewaka tewali kibiriiti
bw'okigula ng'akuddiza ebibiri bye ebyekibiri ekyo kyendiko trust ye agamba bujja gizimbira ewalala nga mwegatta bannange mwogera bino ng'ebyokusaaga bagenda kuleka ofiire mu nyumba kati ebintu kati Shalom okuprovidingira famire ekikulega bannatemalira abasajja muki truth be told omukazi amanyi byofumba the first doctor is your wife era muwa n'abigula the first doctor is your wife muwa sente n'agenda n'abigula sometimes it's not about sente cash yes era nange kye nagambye It's about the spirit. spirit n'omutima omukyala okufiiringa nti ali part of you kati oshiteke nasirafu naawe tekugamba olaba ekyo nze okufiiringa nti naye ali paati ku nze ideas ze ne advices ze zenzikiriza zinyingiremu bwanteeseza Keeza wulira era yakyali nze nkuga bwanteeseza nti twandikoze kino nkigula uliriza kilo ya sukali eri ku sente mmeka oba 5 oba simanyi bulungi omuti gwa sabuni guli ku sente mmeka simanyi kati gwagambye nti ogula ebitooka anti lisiti bagimuwa ebakuwalisa oba olikuvaga omanyiriza lisiti bagimuwa sente ze bateka ku lisiti ye zafulumya tekisoboka ngere ku makya ngende ngula sukaali otya mbagayini olabwe mukyusa obutungulu obuwooma Shalom. yamanyi akanzaali akawooma Shalom ne Keeza. sikamanyi temukyusa my work is kunoonya sente mpe beautiful Bwe nali njogera agenda ogwasooka. shopping groceries bwe nali njogera that is ogwasooka my responsibility nakugamba sigula simanyi bintu bunzaali mukatale bwoma naye Kasuku ona ojjukira akula n'omunyo omupipe nyagamba munye mumpere mu kilo sikyagamba bannange alimba tonkyusisa ono kyanyumira temukyusisa bwe- kintu bwe- kyesu bwe- mwenna bwe- temunnakitegeera what this one is saying is this. You temunnakitegeera can draft a kyenjogera list that leero twagala dya bino bwoba draft nenkuwa n'alaba nti sente lisiti yeno wansi n'alaba nti emitwalo 10 Nenkuwa n'agikuwa sente. kati gwamanya Sinna kugambako nti kyatayagala kwe ebintu kuzuukuka n'omuga nti naguze ennyama gye tugenda nze nzire wakanga mukazi wange yaguze Anti ebintu kati. kujumiya naga abodisika mukazi wo byekanganya bwekanzi kati Keeza yambe waka kanambululemu kantu kano munzikirize nambululemu Keeza kantu kano kasooka ayogere twogera ebigambo bino wamma bino byoyogera bya kamera ayino naye nga amazima ogamanyi amazima ogamanyi ge galiwo amazima amazima ogamanyi njikuwa omukubire setaga muteeke wano ku lawudi mukubire mubuuze eki mukubire nze nja mubuuza awo nno Ashraf we tugenda okwawulira realite ne Ashraf kaweddemu ati ali ku subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar ali kwatwali kwazikani tofaayo subhanallah alhamdulillah mukubire nze mubuuze Sakulawudi shopping speaker eyasembayo yali tewasanga ya princess naye omuyisanga mumbowa nevuga naye omuyisanga mumbowa she's princess mukyala womuyita princess salamu aleikum oli bulungi omubuuzo yali hape mu bufumbo oli hape mu bufumbo bwo lwaki ombuuzizza kyagenda akyewuunya lwaki ombuuzizza tofaayo oli hape ndi ne mukyala Keeza wano alina byayagala okukubuuza omuzizika ate muzizika ki muwe Keeza tozizika assalamu alaikum oli otya mukwano omwami yakuteekako na princess wamma mbadde mbuuza sukaali obadde omugula sente mmeka sukaali kiro ya sukaali 10 omwami sente akuwa za lunaku za wiiki za mwezi oba olumu oteekamu akako naye nga wekiba kiganya olumu osobola okuteekamu jakusiba how are you sir how are you awe yembosi wekomuzizise
kyekibuuzo ekisookerwako yamuzizise ate kati yamuzizise ekyamugambye Kati yamuzizise ono amubuuziza kimu mufumbo akimanyi musiraamu mukambwe waka era naye ekyasente ndowooza okitegeke ekyo kiina kyekitulaze nti Ashrafu byayogera abitegeeza mbitegeeza afuga mwe wakuba bwe bw'okiraba mukyusa naye y'abakadde bwagamutte mukyusa ebigambo yempaka entuufu mukyusa ebigambo byange omukazi asesekendi mugambye eki wenjogerera n'ekyobusiru ewaka naganywa ewaka kati ategedde atya nti mwongerezaako byonna oli nekeeza amugambye ndi nekeeza Kirafu abamaliriza teyandikyogedde teyandikyogedde Ashrafu dikiteeta lumirira ono yakkiriza Keeza waba tokkiriza nze omanyi you may not like what is being done but for him he does it bweka kimukolera nkiwakanya engage your wife in every activity you do kirungi nnyo era amuteekamu kukola omukazi adraftinga budget ono n'amitinga kiringa kuwa mulimu naye nga tolina job security you cannot give your best Kasuku kati mwe muwakana ku kyammwe soko owulire am I lying you're not lying the moment you don't have job security but for him you cannot give your best but you see from his wife cannot give the best because Shalom akesa lucha omukazi wono yes kyaliko ali kubunke kati Shalom kyenjagala okugamba senafuna Shalom Shalom kyenjagala ogankiribe kiti nga bwe wayogedde buli omu alina bw'afuga amakaage nono afuga bubi kyekisookerwako ayinza okuba afuga bubi naye ye mukyala we kye yamumanyiiza okitegeera kati ye akulaze nti yeewaze ebyatuuse ku Suuna Beni nti omukazi talina waagenda kireyimirira nnyumba ayawukana omukazi jagamba oyo gwolaba yagulanga n'omunnyo nga yeesonera n'enva yajja byogera mukyusa obuzibu bwe mulina mukyusa ekintu kino obwayi Keeza ennyama y'ono Ashrafu ennyama y'esava ebaye ati abeera ye yagiguze agisibamu olwayi Keeza ne era omukyala akimanyi ennyama y'enkoggo yamwami bonna bankyusisa bye njogera I can choose to say enkoko nkulu n'ebisambi byonna byaki zirya yonna sokamya emitima emibi now Keeza what is the essence of me working hard kulya nnyo not to eat the things my kanti mwana idda kingoko nkulu asobola okirya bemba sijagala nga lwaki benkeera ku makya nga njagala njirya gwalina okulya ennyama ensava gwalya enkoggo omwami gwakoze gwalya enkoko kati kyeki tutwala okukola nze omukyalo wange famire ngiprovidingidde nze n'ensigalawa n'olya kwekyo nga sisobola kugaa nti ebisambi byonna mu bimpe Ashrafu omulaba nze ebisambi obimpa bemba mbyagala sibeerako ebyo omukazi omufuga nga afuga Uganda kati mwabalina essowaani ya taata ewaka enfuga ya Uganda nefoko ya taata omanyi enfuga gye batufuzeemu kwe kusobola tukwata emyaka ada baba tufuga nga America bandibadde bakyalina senga nze Keeza bemba njagala nkulu nino girya mutufuga bubi nnyo Kasuku olaba kyetwavuddeko tekibanga yeekeza kye tugenda otambuliramu tugenda paka tubafuge nga bebafuga Uganda research alaze myaka ana gye baatika tukwata mu nfuga eno it's the best bakyatulina ate bakyatulina ate emyaka ana bandibaddewo bwe bati nga tebatufuze bwe bakyatulina yes abakazi sina kyenja kyogerako naye Kasuku sokolindeko Keeza atuwe kyembadde ŋŋamba omukyala ayinza n'obba nga talina kyataddeko yadde ennusu ebi the minute omukyala w'omuzaalamu omwana last time nali ndaba talk and talk omusajja ali eyo ali Kasuku live wogiramu empale n'otakozesa kapiira byonna ebigenda okugenda mu maaso bisuubire omukyala babumira ne babusesema ne babwegoga katoka ka Haruna okamanyi yamisaako omuwala akaweke ku mpaka omwana nakaweke n'akeegoga n'amugamba ojja mmira akalala ne mugamba omuwala okumuyisamu eyo harassment lwaki tewakozesezza akapiira omutwe kirala ne woyambala kondomu omala obulwadde butabuse
gwe bavuka alina Shalom Musawo Keeza Sibye tubadde tulaga. bavuka bambale kondomu What's us from? bavuka bambale Keeza mumbejja bambi. nanze ndi mukopi ndi mumbowa abitya Wamagenda maaso. nina abaana ndi muzadde so kyembadde ngezaako kugamba nti omusajja yenna ali eyo oli yagambye omutwe kirala mu yesi muzadde nga nina abaana nina Ramadhani nina Haruna nina Malaika nina Kojo baana nina Aira Buyinza ye mwana ngo omukulu asooka nane yes muwala nane Kingdom Jaden Amalu Buyinza ye mulenzi be baana babiri ndi muzadde nabanyazaala abandaba abakuvaako kyogera ano maaso ga Keeza bamuta famire y'omukyala yamuta yakuta muwala waffe yakola loosi eyiye ekyakuliko bankubira nako kasikunemukika bakukowadda bagumiikiriza bugumiikiriza nzankowa yanta akwatidde mu kika kyammwe jjajjaawo bakukowadda nzankowa yanta kasuku ate ku bukoddomi bakkowadda toziika toyalya nnyimbe tokubagiza bakukowa anti ku buko nze muwala waabwe gwe nsookerako ebisigadde biyita mu ye kale bamanyi ki oba muwa amabugo n'atagatuusa ng'ali amalye tulina kikola ekijjakokkereza nnyo muzifuganga Uganda era ono atulimu kwe kuwangaala bw'oba onoogiwangaaza okoppaano atulimu bwatukutte era omuntu eyali kutoka ntoko bwaba teyapikinga elief ku bintu mwami Sendi bye yayogera tajja kutegeera yagamba kyesizaamu abantu buli bwogenda omusajja yenna n'omukyala ali eyo buli bwojjamu engoye nga togenda kufuka togenda kunaaba ng'omanyi ogenda mu kikolwa oba togenda pama abange yes kale wanyigira togenda kukuba kasabbu kale genda maaso omwana bw'abazze bino byonna ebya DNA and all that omukyala bw'aba afunye olubuto believe me not ayina okclaiminga ne bweba t-shirt gy'oyina ebiseera bingi abasajja bakomplaininga n'agamba nti omukazi amaliddewo engoye zange ebiseera ebimu babikoza kajoogo n'ayambala t-shirt nga siga nti engoye talina ngoye zimala ng'ayina engoye oluusi ng'alaba talina nakyayinza kukutwalako naye ekitono ky'oyina n'agaaka ekitegeeza abakazi abambala bokisa z'abasajja ne vesti n'essaati olumu abalaba alaba talina si kyekyo nga mukyala wo talina kyakutwala sometimes omuwala asobola okugyewo n'atunuulira nga oluusi essaawa gy'olina ya fake buli kimu ky'olina kati Ashraf akoze eki lwaki mulwanyisa ayasamira muli ayogeddeko kwa Ashirafu I'm describing nze mwesafe genda maaso omuwala bijja bitandikawo ebyo nalaba nga talina kyakutwalako nafuna ekitono kyakutwalako naye abantu abatulaba e Kasuku live omusajja kasita ozaala mu mukyala amazima ga Katonda alina kyajja okusuuza kubanga aba amanyi tulina story gye tubadde tujja tulaba eriko ey'omukyala omu ali mu mawulire nti nga bamulamu be balina bye baleeta bye bateeka ku mmeeza nga balwanira ebintu bakole ebyabwe omukyala aba alina kyalina okukusuuza kiyinza obba nga kituufu oba nga si kituufu n'abaana bayinza obba nga si babo oba omwana nga siwu naye tabulwako kyakusuuza kubanga era akugamba kya mwana wange ennyumba ayinza obba teyateekako yadde 10,000 nga yakuwa kirowoozo nga gwe wagambye nti welcoming ebirowoozo nagaa naye gwe sikulinaako buzibu fuluma genda naye wano wa mwana wange nze nange bwe naaba ntuusa okufumbirwa nja kgenda omwana nja muleka naye gano amaka gaani ga mwana wange so kati ne bwaba tataddeeko yadde 10,000 believe me not abajja claiminga ekitono ky'oyina oba balwanira mizigo okilaiminga sikirinaako mutawaana era omukazi okutwala ekintu nga njagadde nakyo sirina mutawaana
oba toyagadde akitwala Ati olira. ogoba otya omukazi Olira. muva mu nnyumba yange kuba yabaagisasula ebeera nnyumba ye va mu nnyumba yange kubanga yabaagisasula ebeera nnyumba ye ebeera nnyumba ye kuba abanga yabaagisasula awulira nti kyabunafu agenda apangisa ewala Yes. yabaagisasula so kaakati ekintu kyonna kye tubaddeko nze point gye mbaddeko ngimanyi lwakuba mwasoose ne mulemu gitegeera twagitegedde nti okusharinga n'omukazi ideas advices n'ebirala n'okumpa ssente sigaa nti omukazi tasobola kumpa ssente but nze nina ekintu kimu kiri kimu nze omukyala kyonna kyankolera nkikubisaamu emirundi ei either kibi oba kirungi Shalom kyoyagala oleeta tokireeta sigala kireetera wulira oba kibi oba kirungi singa omukazi ampa emitwalo 5 I make sure nti bwe muddiza muwe emitwalo 10 singa omukazi ankuba kamera eno kino si bya kyenjogerako nkimanyi omukyala akikonfami singa omukazi ankuba nga we nawulira junior nankuba oluyi lumu mukuba empinga nnya ekajja kasalamu nkubuulira mazima ekajja kasalamu siwagira kuba mukazi but nkugaye singa ankuba the same way the woman doesn't want to be beaten is the same way she should not dare Yeah. to beat anyone. okumulaga nti The moment she beats anyone, she should, they say, action and reaction. yes kasi sigenda tuula wano like ere ku Anti Keeza kyenjagala okole kiribe ekiti. It is bad to beat women. era n'abasajja And it is bad to beat a man. Yes. Ekyo twagala kyokka ekyo kyokka kimala. waliwo abakyala abakuba abasajja ge mazima nga babakuba ng'osobola osanga nga Shalom bwaddayo mu nju bamutema empi mulimu n'abasajja abakuba abakyala kituufu naye kibi kikyamu of course Kikyamu. nga bwe kiri ekikyamu ku bakyala bwe kiri ekikyamu ku basajja Kyembadde kyobola njogera. nkugambye Action, kyobola reaction. nkugambye nti nze naye sometimes Kati okwewala reaction tokola action. Third love motion. omuntu waba kati ng'omukyala bw'aba akkubye kubanga alina sisobola toddizanga nkiddamu Kati nkubuulira mazima. nze ne bw'osongamu oba onkubye kati nkubuulira kino Keeza nti ensi bw'eba egaanye ebiseera ebimu nti omusajja tolina gy'ogenda genda oyogere ensonga zo baziwulire naye tokubanga omukyala newakunyiza simukuba but nze nkugaye nti omukyala kyonna kyankolera kati wakuba bwe kiba kirungi Akugambye bwamukuba abe mwetegefu. bwe kiba kirungi Bwe luba luyiri wadde lumuzijjeezi. bwankuba oluyi Kati omuntu yenna bw'oba toyagala kukukuba luyi tolukuba. ate kyakimanya Abasajja kye tubagamba nti omusajja kasita okuba omukazi oluyi bwe papa Okitegedde. omulawo bagukutikke oba omusekuzo kikuwa ekyokuyiga. Teri muntu akkirizibwa kuba munne nga muli bantu bakulu. okubye sister wange oba mukwano gwange kati ate bw'osanga sisitawo bw'aba sisitawo sisitawo waaba yankubye kati nze nkolera ki nina mukola ki nina mukola ki iwe mani vaawo Tekigeza. Shalom kankubuulire kino mulimu abakyala ba irritating mulimu not all mulimu abakyala ba irritating but you don't have to fight to be ayisa nobbanga talwanye naawe najja n'okoma oba okomyewo baleeti oluusi olina Nakukyokooza, nakola ki? oba alina kyalabye ku ssimu n'akulemerako Yeah. n'omuviira n'ogenda mu kisenge najja n'atuulaawo n'akuyira n'amazzi n'akkuba n'akusunaasuna n'akukola kanaakantu ako genda mu mbuga ezaawa ez'amateeka Shalom byogerako birala naye the reality is bw'oba toyagala kukola kintu okikola muntu Yes. basi when we get olaba obusungu olaba Shalom atagenderedde kati nze bwe mba nabwo mbuteekera olaba Kasuku nze Saala. ndi short tempered saala sunna I'm short tempered bwe ndaba ekintu nga kinyiizizza oba nga tukaayana ku kintu Tomunyiga. nga tekijja I walk away nenkuwa space saagala ku irritatinga muntu because saagala kubeera irritated nze Shalom ne bwonsongamu oba onkubi mumbejja no si mumbejja but Yeah. like yeyo line gye nateekawo
kati sisobola ku irritating because nange sikyagala abakyala gye bali eyo omusajja n'amuviira n'agenda ne mu mmotoka n'amukyokoza n'amulumba noyita n'abakyala tosobola shamwe ebintu ebimu tebiri applicable tebisoboka yes kyekyali badde sooka nti tewali kubye muntu yenna naye asobola n'okulaba ng'omuviiridde n'asitulayo omwana mu buli n'amuleeta n'amukuba so that gw'ofuna obusungu omwataakingi okitegeera so bw'oba toyagala kukuba tokuba era Shalom nga tonnaba kuyingirira lutalo lwa muntu nti olwanirako omuntu sooka omanye kivudde ku ki because n'abakazi ba irritating sister nge mukyamu tomukuba kwegayiridde kati ekyo kiba kyo kyoyogera kituufu sister wo takubwa naye sister wo mugambe asobola okuvuma n'akola buli kyayagala takuba musajja kasita anaakuba omusajja akitegeera amanye nti ajja kukubwa that rubbish of smart the woman is weak if you know you're weak era bagga nti emintu eyo beeba eri wansi weewale empewo weewale kiri weewale ki kati bw'oba omanyi nti omukyala naturally you are weak tewali kikukola musajja lunyi okitegedde anyway the discussion continues we are into 1 hour and a half and of course psychologically bagamba concentration levels keep dwindling I know abali ebweru kati bagamba Kasuku shot ogimala kuba batwaliriza obudde bwammwe you will have to wait for us another time but you can put your comments down there ku nfuga ya Ashraf ey'amaka omukazi amufuganga Uganda Ashraf afuga bubi kyakola kyekituufu oba kyekikyamu and some of the various things we have talked about it's nice having you. Oh yeah. She's been sick, she has flu, she has allergies, but she's here. Of course, for me, she said, "Now, my dear, I have to come. I can't let you down." Wagamba ogenda kujja okutandika okuzannya goofu nga tewajja. Wansuubiza nonga mbogenda kwongulira. Za Kasuku zimutwala mu ludo, zimutuka zimuzza mu ludo. tasobola goofu. Kula wali kuyaye wa stand badda matatu. Mukusaze. Kuyeje. Kwemubuse. Bebya Kasuku. Kasuku sazannya ludo. Empewo za Kasuku ez'obukadde zimutwala mu taswazannya goofu mu ludo matatu katayize n'omweso. Nagwagukuba. No wangamba nti ogenda kujja. Nentegeka n'omuntu agenda okutraininga. Empewo za Kasuku za ludo. Za Kasuku za ludo. Muteesa nti muli b'amaanyi. Muteese nga siriiwo bijjeemu. Muteese. Ate bijjeeko.